Ab'enganda n'emikwano gy'omugenzi Daniel Musisi Nsubuga agambibwa okukuba amasasi olunaku lw'eggulo ewa Ndegeya. Poliisi bwe yabadde erwanagana n'abawagizi ba Kano Dr. Kizza Besigye basibye mu ggwanika e Mulago nga balinda poliisi ebawa omulambo gw'omuntu waabwe. Bano bakedde kugumba ku ggwanika e Mulago okufuna omulambo ekitababeeredde kyangu. Poliisi ebaddewo nnyo okuziyiza ababadde bayinza okuleeta akacyankalano nga ne bannamawulire tugaaniddwa okuyingira mu geeti era obwedde ebibadde bigenda mu maaso ng'ebifaananyi tubba bibbe. Bano batutegeezezza nti waliwo olukiiko olubadde lugenda mu maaso wakati w'abakulu mu poliisi n'ab'enganda z'omugenzi okugonjoola ensonga eno. Ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo batutegeezezza ebivudde mu lukiiko. Naye nga poliisi yo weyimiridde yanyoleddwa wamu naffe, ekyo kitusanyusizza kubanga basazeewo ne batuwa n'okubuyambi obugenda okutuyambako okuberekera munnaffe mu kyalo Emitiyana. Basazeewo okutuwa ku buyambi, poliisi etuwadde obukadde 3 netuwa n'amafuta lita 6, netuwa n'akawunga ensawo emu, netuwa n'ebijanjalo ensawo emu, era ne bagenda tuwa patrol tuwerekera paka mu kyalo. Tukitegeddeko nti waliwo n'enteekateeka endala egy'okukolebwa poliisi okulaba butya engeri gye banaayambamu bamulekwa ng'okulonda kuwedde. Daniel Musisi Nsubuga yafiiridde mu kulwanagana okwabaddewo olunaku lw'eggulo poliisi bwe yabadde erwanagana n'abawagizi ba FDC wa Ndegeya. Yavuddeko gwe ng'agenze kukola mirimu gye kufuna ssente alabirira amaka ge, naye nga bw'omanya ebyabaddewo ewa Ndegeya we yatuuse ewa Ndegeya ng'akavuyo kangi, military poliisi ekuba abantu biki byonna kakana. Nabadde ndi ku mirimu gyange obwayise ne bankubira essimu ate ng'eva mu kyalo naye ng'amaloboozi agagiri mu Miranga ne baŋŋamba nti taata Kalen bamukubye amasasi. Kituufu nga nabo babuuza nze ate nga nze simanyi. Poliisi etubuulidde ekyasse Musisi. Obuzibu buvudde ku waliwo omundo gye bayita mu lufuutifuuti pump action eno gye bakozesa okukola ki okukuba tiagaasi ndo yamukubye naye omulambo gwe wenjogerera kati bagutute. Mwami omukkakkamu abuuzibwa kwegamba buli kimu kati oba abooluganda mukyankalanye nga yabazza. Musisi alese Nnamwandu n'abaana 3. Poliisi etubuulidde nti yakutte abantu 20 olunaku lw'eggulo n'abakoseddwa 10 ne Musisi yafudde. Peter Muwes, NTV Akawungeezi.